Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo bango otuwuliriza webale kwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Obadde muwuliriza mulungi ebbanga lyonna era tukwebaza nnyo kubanga weekuumidde ku mayingo gano gw'oyinayina omuwuliriza omulungi. Jje n'omuhoozi Kainerugaba avuddeyo n'asambajja ebyayogeddwa oba ebyayisiddwa ku mikutu ogwa radio oba ne social media ebigambibwa nti nno yagaaniddwa operation ey'okubanga agenda kubanga asalako obanga awamba Kisaagani ekitundu mineral rich eri mu Democratic Republic of Congo. Oli ku UG Update TV gwatanatweyungako nja kukubiriza ogende wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Abali emitala w'amayanja, abali e Bulaaya, abali Saudi Arabia, mwebale nnyo okubeera ku mayengo gano. Mbalaba mu comment section ne mu commentinga sola bamenya kinnoomu naye mbeebaza ekyensuso okubanga musobola okubeerako ne mbeera active ku UG Update TV era nga mukola kyamaanyi nnyo. Nammwe abali ku mulirwana Kenya, South Africa mukolera ddala ekintu ekyensuso mwebale kwekuumira ku mayengo ga UG Update TV. Jjukira olunaku olw'eggulo amule gasaasaanye nnyo ku social media oluvannyuma lwa Museveni oluvannyuma lwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni okusinkana ba delegates oba convoy ya Donald Trump. Era twalabiddwa akamuli nga gafuluma galaga nti oluvannyuma lwa Museveni okusinkana convoy eyo Donald Trump amuli gavudde limyese order in order okubanga ba ordaringa General Muhoozi Kainerugaba okusazaamu operation ey'okusalako Kisaangani. Kakati Muhoozi leero avuddeyo ku social media ku mukutu gwe ogwa Twitter n'atangaza n'abagamba nti ebyavuddeyo nga biraga nti n'operation yasaziddwamu ku mikutu egya social media ne ku radio byabadde bifusi bituufu. Nze ngenda mu maaso nsaleko katawuni ako aka Kisaagani mu Democratic Republic of Congo. Jjukira nti nno akatawuni ako kalina okubanga kasalwako abayeekera ba M23 oluvannyuma lw'okusalako katawuni akali kilometers embala obubazi ke bayita Warukali, wabula oluvannyuma ne ba withdrawinga. Wabula balabikwako nga amaaso bagatunuuliza obwanga nga babutunuuliza balabibwako ng'obwanga babutunuuliza Kisaangani nkiraga nti nno kabasaaliza akasenta kano okubanga babadde baagala okukatuukamu bakasaaleko bakatwale. Wabula we beegane ne beerekereza ne baga nti nno ffe tuli wano okukombooza conflicts mu ggwanga erya DRC, ffe tunoonya mirembe era tulwanirira ddembe lyaffe, we are fighting for our justice. Era twalabwako nga General Muhoozi Kainerugaba asindikayo notice eraga nti nno nti bannange mulina options bbiri, eizo okukasalako ku katawuni aka Kisaagani oba mulekere ffe aba UPDF tusobole okuba nga tukasalako. Jjukira nti nno omwaka guli oguwedde abajasi ba UPDF saako na guno bajingira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okusobola okulaba nga batebenkeza emirembe okusinziira ku ndagaano eyakolebwa wakati waabwe n'eggwanga erya DRC. Naye bukyanga bagenda mu bitundu ebya Bunia, Ituri bagenda mu maaso n'okuba nga baadivansinga nga beeyongererayo ddala kati wuyo beegwanyiza n'otwala akasente akamanyikiddwa nga Kisaangani ekitali kyetutalowooza nti nno kyali ku ddiiru ne Kisekedi nga basayininga gwe mukwano gwange. Tetumanyi Kisekedi kino kimuyisa kitya oba kiwulikika kitya matuuge nga UPDF esuubiza oba yeewera nkolokooto okusalako kasenta aka Kisaagani aka mineral rich akasigadde mu bitundu ebyo ebya Northern Kivu. Okulijjukira nti nno katawuni ako kilometers waliwo 1,000 singa bakasalako okubanga batuuka mu kibuga Kinshasa. Kati awo bweraliikirivu we buli mukwano gwange gwampuliriza. Oli ku UG Update TV ko sinzo bango otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Newankubadde bino byonna bikolebwa era bigenda mu maaso, Rwanda esigala erumirizibwa nti yegenda mu maaso n'okufacilitating abayeekera bano aba M23. Kyokka wano Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako Muhoozi Kainerugaba basiba beewera nkolokooto okusalako ku bitawunizi ebimu mu ggwanga erya DRC. Tetuwulirangako yali avuddeyo kubalumika nti babaakinga abayeekera ba M23. So kate mu bigambo ebyogera ku mukutu ogwa Twitter biraga nti nno General Muhoozi Kainerugaba oba eggye erya UPDF lirina enkolagana y'amaanyi nnyo n'abayeekera bano aba M23 ng'omukwano gwange mpuliriza. Obadde ku UG Update TV gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeeye ng'otweyungako ddala bulungi. Mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku UG Update TV. Mbaniriza mu comment section, mliking, musharinge tusobole okuba nga tutambuza video esobola okutuuka ku muntu gwe kisaanidde okutuuka ku. Mbaagala nnyo, mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora
nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi Luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya, abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanuma kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobole okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka wo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana
tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandiba nga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.